Emirimu gyaffe kati gye tukozeeko kirabikira ddala tulinga ku 98%. Tusuubira nti olwokubiri we lunaatuukira mu wiiki eno, olwokubiri nga 9 emirimu gyonna gye twetegese okukola mu kiseera kino gijja kuba giwedde. Waliwo emirimu ejijja okugenda mu maaso, waliwo emirimu ejijja okugenda mu maaso. Kati gamba ng'omulimu gw'okujja abaana ku nguudo, emirimu ogw'okuba nti kasasiro yenna tabeeramu mu kibuga, ebyo bijja kuba nti bigenda mu maaso, tegiggwa mulundi gumu. Naye olwokubiri tujja kukola final inspection. Chairman waffe ow'akakiiko ka Naamu Lucy nakyo bagenda kukola inspection, era tusuubira nti tujja kubeera 100%. Muli ku time oba? Ekibuga Kampala twetegeka era twetegese okwaniriza abagenyi baffe abajja mu Naamu Summit ne G77. Tuweereddwa nnyo omukisa nga Kampala City era ng'ensi ya Uganda okuba nti President waffe Yoweri Kaguta Museveni kati ye chairman, yagenda okubeera chairman emyaka 3. Tubadde mu kaweefube w'amaanyi nnyo okulaba nti ekibuga tukiyonja, okulaba nti abagenyi baffe batuuka nga tulongoosezza bulungi, era tubeebaza bannakampala olw'omulimu omulungi gwe mukoze. Ebintu bina bye tubadde tussaako ennyo essira. Ekisooka kwe kuyonja oba nguudo oba ebifo bye tukoleramu. Ekyokubiri kwe kugreeninga, ekyokusatu kwe kusiiga langi, ekyokuna kwe kupaving okulaba nti we tukolera tewali ttaka. Abatuuze b'e Makindye okusinga ennyo ekintu kino mukyejumbiddemu nnyo era tubeebaza. Ffe nga Kcca tukoze ku bintu bibiri eby'amaanyi wano mu Makindye. Tukoze autospa drainage awaali wa floodinga nnyo, naye nga tukolera wamu n'abakulembeze b'e Makindye tulongoosezaawo, era kati amazzi gaflowinga bulungi. Tuteese mu calvert ennene, tusimbyewo palms, wonna walabika bulungi. Awalala we soya bunga era kyekimu wabadde bwa floodinga, naye twazimbye bulungi, twagaziyizza, amazzi gasobola okuflowinga bulungi. Kati abakulembeze ba Kampala tubakubiriza emyala gyaffe gino tugikuume bulungi, kubanga obulamu bwe bugagga. Emyala bwe giba gizibikidde, amazzi gano ne gayingira mu nnyumba zaffe, ffenna tekitusanyusa. Tuleme kusuula buveera mu myala, naye tukuume ekibuga kyaffe nga kiyonjo, nga kyeyagaza. We are building a smart city together. Tukikola ffenna, buli omu akwatako kyasobola, naye nga yetuŋŋamba ebintu biri bina: okuyonja w'okolera n'osula, okugreeninga, okuteekawo omuddo oba okusimba emiti n'ebimuli, okupaintinga. Abantu abamu tebannapaintinga mayumba gaabwe wano mu maaso okulaba nga wayonjo. Mupaintinge n'okupavinga okulaba nti ettaka teriyingira mu nju yo ate terigwa eno mu kkubo. Buli omu akwatire, tubeere wamu. We build a smart city together. Maybe a quick one, Edie. We believe that by Tuesday, all our works, that is road works, drainages, lighting, pavings, will be done in this area that we are focusing on. We are now at 98%, but we believe by Tuesday we shall be done. Is that the previously set deadline? Are we on time? We are very much on time. The NAM Task Force Chair, Lucy Nachobe, according to the timeline we have been working on, Tuesday is our deadline, and there will be still a time scope before the guests arrive for us to touch up anything that may not have been done. But by Tuesday, all our work will be done. A social element of the work that we do, and we are working with the Ministry of Gender and the various town clerks in the various divisions to see that we do it. It's an ongoing work, it's a daily work, because the push and pull factors are many that
one come. This one they dump it at night. Who? Last time, it was not there last They time. say it was not there. But when you have done, It can be when these niggas. Oh, we assume it is. Okay, it is an instruction, sir. Not a request now. the young one. Water is here. You want water? You just go there. And even if hello? Engineer. I mean, this was meat or offals? Meat first. Either meat or offal. Yeah. When you first get it, you give us a call. The young one. Clear this. I repeat, only protocol vehicles should go through. The rest you don't allow them to come. Right now, I think they know what about the situation.
I really don't understand how this. And there's always get lost, like you're coming from this side. Boys, you see how we are wasting time collecting them. Now you're taking them to rehabilitation center. They come back. Because there you are not judging them fully. That come back, what they bring? They're always the same and more. How do they escape from there?
Every day they keep No, it is a business. Their agents are here. Yes.